Majime ndi musuubuzi wa byennyanja e Busega mu Katale. Fenga b'ebyennyanja minisita ayogedde mu kuggulawo akatale. Ba minisita bombi babaddewo. Minisita no twasaba geeti ffe twasaba ekkubo lino twasaba geeti funa bulungi era gundi KCC yajja ne batugamba tujjewo omutugo ne tukkirizira tulinda batugirewo omuti ogwo tuteeka awaki awatuufu ofuna bulungi era bayinginiya tuli bumu nabo titwetaaga ekkubo lino ligende ligwe kulina ate lwaki ogamba eriwo omukono gw'ekyuma nsimanyi tibaagalawo okuba twagala ekkubo amanya nze Sentongo Charles nga nze chairman w'abavuzi ba taxi mu Lubaga. So n'olw'ensonga eno naffe tubaddewo wano nga minisita alambula akatale ne parking naye nga naffe aba taxi tugeze okulaba nga engeri gye tuba nga ffe tutambuza abantu ffe tuleeta abajja oggula ebyennyanja abajja oggula amatooke era ffe tulina obbatwala naffe tusaba nga abavuzi ba taxi mu Lubaga tusaba chairman wa NRM ne baminisitazi bonna kweyo parking naffe tufuneko ka space tunaateeka taxi zaffe ezo zonna zonna eziri ku makubo awo ezitikira e Busega. So naffe tuvuddeyo ng'abakulembeze ba taxi mu Lubaga okulaba nga naffe twala obuvunaanyizibwa kutegeeza gavumenti ti naffe wano twetagawo ka space ku katale kubanga ffe abavuzi ba taxi tukwatagana n'abakatale tuleeta ebyennyanja byabwe tuleeta amatoke gaabwe tuleeta ebirime byonna nga batise ku taxi zaffe ate ntubizaayo so tugenda okulaba okwanguyizibwa abasaabaze baffe service naffe awo twetagawo ka space okulaba nga naffe tugabana ku kekya Uganda. Sanyuse nnyo olwaleero okulaba nga baministers na deputy director wa engineer Lwimbaza mu kitundu kyaffe ky'e Busega yasuubiza nti akatale kagenda kuggulibwawo. Kirungi nnyo ate tuli basanyufu kubanga emirimu gyonna gye bakoze emirimu gyonna giri ku mutindo atogeza ng'emyala gyonna giri ku mutindo omulungi era ne paaka gye bakola nayo eri ku 80%. Then twandiwonyeza abantu bave ku luguudo bayingire mu katale naye nga bakeeyagaliramu kasita babanga bawuliriza ebirowoozo by'abantu. Kati abayo byennyanja balina complainti zaabwe baziwuliriza naffe abaagala emidaala okukola twagala tuyingire mu katale tutandike okukola. Emyaka 15 batulinda katale giri mingi nnyo era tweyanziza nnyo pulezidenti basuubiza nti pulezidenti ayinza okujja mu 3 oba 2. Amanya agange nze mukyala Nalwanga mu kusookera ddala twali twakola akatale nga kali private nga bakayita Kigwanya market. Kati Kigwanya market gavumenti nejja negamba baagala bagule ettaka lino batuddizeewo ebintu byaffe ebirungi kati ne batugamba mujjeewo obuyumba bwammwe buno obubi tugenda baddiza obuntu obulungi. Kati n'olwekyo nti akatale tumaze emyaka 17 batulindirira akatale kano kakati n'olwekyo nti kyekiseera akatale kaggulwewo naye tubadde tusaba nti ffe be baamenyera ebintu ffe abajjawo ebintu abaaliwo nga tuzimbye akatale akali private n'emisolo nga tugiwa twagala era basooke batutunulemu ffe tuba tusooka okufuna emidaala gyaffe egyaliwo. Eno bitiyana lolo abantu batambula okuva ebulengo okuvaawo toyinza kugamba nti wano ozimbawo n'okitekawo madaala nobola paaka enkadde naye njo tukulugaa abamu tebamanyi byakukola ekikyamu. Eno miti Northern bypass ekoma wali eno mitiyana road abantu bonna batambula okuva ebulengo okuvaawa toyinza kugamba tubateerako access road wano eyingira mu paaka oba ejja mu katale bagamba bateeka eri kisenge Northern bypass kwantu kusatuuka kukola ki Northern yekoma eri wano eno mitiyana road Northern bypass ekoma wali eri yebogerako eno mitiyana road lwasiŋŋaanibwawo abantu bava ebulenga abantu bava eri waggulu abantu bananyini kintu no minister ibo muli mukulembeze fe bananyini
nannyini kyagamba ekitugamba wala pulezidenti abuuza ki ekinayamba mu bantu. Sebo Ssaabasajja ayi kabaka waffe, nze omudduwo Kabuye Kyofa Togabye, minisita omubeezi atwakuuma ekibuga kyo kino Kampala n'emiriraano. Nange neegatta ku bannayuganda bonna okusooka okwebaza Katonda olw'okutusuukuza n'okomawo ne tukulabako. Taata wootwali twalina ebizibu bingi era nga nze musajjawo ebibuuzo bimpitiriddeko nga n'obunkenke bunkutte, naye bwe twakulabyeko obunkenke ne bukakkana. So twebaza Omukama okukutambuza obulungi, naye era tukyamusaba akusobozesa okusuuka ebyo byonna ebikusoomooza. Era ndowooza tulowooza nti gwe Ssaabasajja bw'otoba nabyetusoomooza ate ffe tubeera bulungi, obumu ne Buganda otwaliza awamu. So nga tugenda ojjaganya ejaguza emyaka gina 31 ng'otudde ku Namulondo, ffe nno tusuubira ekintu kimu, birungi byereere, na tusaba Lugaba Katonda akutuweera emyaka bufukunya, ate tulabe ku birungi na mu nswa byotera okutugabirira. Tukwebaza emirimu gy'okoze emyaka gina 31 okuva ku kugema abaana okutuusa mu nnyingiza y'ensimbi mu maka gaffe, eby'emmwanyi, eby'ebulamu, eby'enjigiriza. Ssaabasajja amenye ekindeke ki, watuuzibula amaaso, abavubuka otukuzizza, kati naffe tutuno tutuuse kuba nti tuli bantu bavunaanyizibwa, tusobola okulamulirirako ebitundu ebimu nga Katonda bw'aba asiimye. Ssaabasajja Kabaka tukusabira buwangazi. Erinnya lyange nze Haji Kitatta Abdallah, chairman wa NRM wa Rubaga district. Olwaleero tubadde mu kulambula akatale k'e Busega ne baminisita ba Kampala bonna, executive director, okulaba katuuse. Ndi musanyufu nnyo okulaba nti bye tubadde tulwanirira emmanga byonna olwaleero bitambudde. Parking y'abasuubuzi, emyala gyonna, access road, enguudo zonna eziyingira akatale tuzitunuulidde nga contract gwe baakwasa olwaleero byonna ali mu kubikola bulungi. Ndi wano mu katale k'ebyennyanja ebbanga lyonna mbadde ne wa pulezidenti mutegeeza nti akatale k'ebyennyanja kalina abantu bangi. Akatale k'ebyennyanja kalina abantu abali mu 3,000 nga bw'okalaba. Era mbadde kubanga akatale kali akapya baateekawo ab'ebyennyanja bwe bakolera balinga 50. Naye bw'otunuulyako emmotoka zokka ze bayina abantu, mbadde nkyogera yonna n'ew'omukulu nga nkimugamba. So naye ab'ebyennyanja nsiibye mbagamba, manya mbadde mbagamba abantu ebbanga lyonna nti ekintu kiyinza okuba kisusse okirina okugira ki, nti Mukama waffe bw'anajja pulezidenti naye yennyini ajja kulaba embeera, ajja kulaba abantu be. So abantu b'ebyennyanja nkyagenda mu maaso n'okulaba nti gavumenti twogera nayo okulaba nti bangera okugaziya ku kifo kyabwe bwe basobola okukolera okulabikira nti nno ki. Ate waliwo emirimu ng'abantu bambi abantu banguyirwa okugula kati ebintu nga bino ebyennyanja byagala abantu banguyirwa okuyima n'agula ekyennyanja n'agenda n'agula n'agenda, ate tebibeera nnyo wantu wabikke kubanga byonooneka, bibeera nnyo awantu mu firigi waabwe, awantu wabweru we basobola okukolera. So ebyo byonna tujja kubyogerako, tubyogeddeko n'abakulu, era tugenda kufuba n'okulaba nga tubyogera n'abakulu ne omukulu yennyini pulezidenti nga chairman we NRM. Ensonga zaabwe mbadde nzitwala buli aweetaagisa wonna okulaba nga babeera bulungi. Mu butuufu mu kiseera kino nti gavumenti njebaza gavumenti yange nti efubye kyesobola n'ebirala byonna bijja kugoberera, naye ng'efubye kyesobola okukola Busega okulaba ng'etereera. Akatale bwe twali tukazimba twakategekera abantu 500 ng'ebiseera ebyo abasuubuzaawo tebasukka na 10. Kakati of course abantu mu myaka 6 abantu beeyongera, abajja okukola emirimu beeyongera, naye eky'omukisa ekiriwo bannannyini bifo abatwetoolodde baagala otuguza, naye ekyo tujja kikolako nga kino kikoze eki nga kiwedde. So tugenda kukwata abantu baffe basooke bayingire, tulabe abanaaba bafisse abo, ate tulabe tugula ekifo ekirala okwongera obbagaziya naddala ab'ebyennyanja. Kuba tulaba ebyennyanja tebisobola kukolera mu katale munda, bivaamu amazzi ago agonoona ekifo. So tuyinza osalawo okubagulira emmanju eri ne tubagaziyiza, naye ng'ekiriwo kati twagala nti mwezi gw'omwenda gutuukira abantu babe nga bayingira. Osanga tunaaba tuwa bannabusega ekirabo ky'amazaalibwa ga Pulezidenti Museveni ga 17 ogw'omwenda. Kati ndowooza bo bannabusega bafune keeke eno Pulezidenti gy'aba abagabula. Era twandirowoozezza nti ku byayina okukola ku olwo osanga yalizze kolo n'atuwa ekirabo ky'amazaalibwa ge nga tuwaayo akatale kano. So y'ensonga bwaki tuli wano ne mukama wange minisita atwala ekibuga n'emiriraano Hajjati Misa Kabanda, ng'enteekateeka yaffe yali nti twalina luno okujja ne Misa wa local government ku akatale yakatukwasa
tulabe buki obuki ku lw'abannakampala mwenna ne ku lw'ebiwaffe ab'enakaseke gyenza bannabulemeezi tusa okwozayoza kwange eri Bukedde TV. Ndowooza tukuze emyaka gisukka 2 toba muto naye ate Bukedde TV lwaki tugyebazaamu akensuso nti yatuleetera amawulire ag'omuntu wa wansi yensonga bakimugyeenu mu katale ne mutukwata mujjukira ne tufuna omugigi omupya yaleetawo omugigi omupya mu mawulire era ndowooza ne tutandika agataliiko nfuufu naye banne mbasaba tulekerawo amuse tuleeteko afunye obugagga naye muyozigeyoge mwebale okubeera mu mayengo g'amawulire ga mu Uganda era ndowooza temusigadde kyekimu era ffenna tukkiriza nti Bukedde bwe yajja ate yakyusa era kyeyakyusako mu mawulire aga Uganda. So mwebale nnyo mwebalire ddala tujja basabira ate nze ng'omuntu omukyofu mbeebaza okuba nti buli gguliro lyange wembeera mulisoosowaza era tubadde tutambula bulungi mbasaba mikono gyange tutambule bulungi ate ne bannayuganda yonna mwongere okulaba Bukedde TV yakabi tikiraga Ssaabasajja Kabaka nagaliko enaggalabi nakati ebituukiddwako nti banka zikoleddwa akubiriza abantu okusimba emmwanyi ayigiriza abantu emirimu egy'okukola era nga ye bwakwata emmwanyi n'azigabira abantu bazisimba era tuwebaza nnyo ne Katikkiro tumwebaza ne Ssaabasajja Kabaka okuba nti bakoze banka ez'enjawulo eziwola abantu powesa na biki byonna n'okuyigiriza abantu nti omuntu alina kwekolera so si kutuula n'alwanyisa n'obulwadde ng'ekikulukuto nga kansa nga nalubiri byonna n'abeera ng'abirwanyisa okulaba nti nti ateekawo runs ez'enjawulo n'okugula ebyuma mu malwaliro nga incubators na biki byonna obwakabaka bwa Buganda bubikoze nga buyamba ku gavumenti yaffe eya wakati. Njozaayo za Ssaabasajja Kabaka magulu nnyondo kyokyo era twongera omusabira obulwadde ne twebaza Katonda amuwonyeza era amusuusiza okuba nga akomawo mu ggwanga lye asobole okuba nga alamula Obuganda naye nga tukubiriza abantu bonna bagende ku matiku okujjukira amatikkira ge ag'emirundi ogwasatu basobole okuba nga bakola ki nga bamujjumbira bamubugiriza asobole okubeerawo naye nga tumusabira n'obulamu obulungi ayongera okukulembera Obuganda. Takagabi Doreen, Deputy RCC Rubaga. Mumbuzize ebyokwerinda. First of all, tetunaba kuyingira. Naye tuli mu ntegeka. Nga bw'owulidde Minister, kati tuli mu ntegeka kulaba nti abantu bakola ki? Bayingira. Security ekiddako tujja kutuula. Tulabe nti ebyokwerinda biri ki? Bulungi. Kyetufubye nnyo okulaba okukola nti akatale kali safe. Mulaba? You know?